abalungi be basinga obungi ababi. Mukunembya butwa, mukunembya butwa, mukenembya butwa. Na mukenembya butwa. Biba toxic leader, mukenembya bitwa, butwa. Abalungi abali ku Dream TV. Tukomyewo nate ne program yaffe. Abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi. Kye tusimbako essira, kye tuliko, kye twogera gwe mulamwa gwaffe ye campaign era gye tutambuza namwe yenna gye muli. Mugitambuze tulabe nti ababi tubakwata ku nkoona ne bagenda ebikolwa byabwe ne bitema kutubuutikira. Nze Nantongo ndi mwami mukulu Alex mukulu. Mwami mukulu, tutambuza nnyo oba twogera nnyo ku program yaffe eno abalungi be basinga obungi okusinga ababi mu nsi. Yes. Omulungi anyiiga ng'omuntu tagibwako. Omuntu omulungi nedda omuntu yenna anyiiga. Yeah. Omuntu yenna akola okusalawo oba okubi oba okulungi. What am I saying? Nti wadde nga ndi mulungi naye tonzigyako kya buntu. Nti bwe onsanga nina gwenvuma oba nina gwenkubya oluyi ate tosobola kuŋŋamba nti oli muntu mubi. Oba nkyogere ntya okukakasa kuba njagala nnyo nkyogere nga sirandaze. Ekikolwa kyange kyenkoze nga nze Shamim kindaga mu obubi bwange oba obulungi bwange. Si we guli? Naye ate oyinza obutanjajinga kuba ndi muntu. Obutakujajinga. Sooka weebuuze wakubye omuntu oluyi. Yes. Toyagala bakujajinga kubanga oli ki? Ndi muntu. Wakubye ani oluyi? Mbwa. Wakubye embwa. Bannange tugenda mpola. Ate tugenda mpola ki? Wakubye embwa oluyi? Oba nte? Nakubye omuntu. Kati gwe toyagala bakunenye kubanga oli muntu. Kyekyandeetedde okukuba omuntu. Webale nnyo kati ojja kati okutandika okusengeka ensonga nga bwe ziteekwa okusengekebwa. Olyoka otuuka gyendi kubanga bw'otasengeka otyo wakubye omuntu oluyi. Ekyakuleetedde omukuba ki? Busungu. Tewali akujajinze. Busungu. Babuuza. Busungu. Yakoze ki? Obusungu obwo. Obusungu bwo kiki ekibujjayo? Oluyi lwo kiki ekireeta obusungu bwo muggwe kiki? Omuntu okunzivoola. Kati ye yakoze eki? Yanzivodde. Nti ki? Nandaga nti sitegeera bulungi mu maaso ga buli muntu. Gwe n'omulaga nti otegeera ng'omukuba oluyi. Twawasiganyiza ebigambo ne mukubo. Kati nate ate gwe osinza obutategeera okusinga ye. Bwamukubye ate gwe totegeerera ddala. Olya obuvuba olya kuba oluyi gwe n'omutema ejjambiya kwegamba oba obiwasedize buwasedize. Okitegeera? What am I trying to say wano nti wadde nga tutambuza enjiri eno nti abalungi be basinga obungi naye bannange abantu mubalekereyo kali kagaapu k'obuntu. Toyina nnyo kubeera nnyo mulungi nnyo ate. Kyekiri kye wagamba nti lwaki oninnya omuntu tasobola kulinnya n'omuleka. Naye ng'ate ogamba abalungi be basinga ki? Lwaki tomuleka? Simuleka kuba nnyamba ye obutamuleka. Ate awo nnyamba ye okumukola ki? Nakugamba ennwana ziri ssatu. Esooka kudduka. Eyokubiri kubagana bikonde ku kikonde. Eyokusatu oli kumuggyako byakulwanyisa bye n'omutuuza wansi n'omurehabilitating. Kakati oyo yanninyeeko nina omubeerako nemukwata nemuggyako empisa zembi nemurehabilitating. Nemugatomalanga galinnya ku bantu. Omukola otya? Mulinnyako nange naawulira okulinnya bwe kuuli. Kati ekyo kikolwa kya bulungi okudda mu. Nga muyigiriza alekeraawo okulinnya ku bantu. Kati bwe mukubye oluyi nga muyigiriza. Good. Ate kiki? Obadde omuyigiriza ki? Mwami mukulu oyo. Toyinza kugamba nti yankoze eki ekigambo ky'okozesezza yanzivodde. Ewulidde.
nti ne muyigiriza taddangamu okuvoola abantu nga gwokiikirira abantu obanga oyinza okuba nga wabadde na mukyala we olyakubi nga gogamba mulekerawo okuyiikiriza kiringa nga wano abantu talina ssente agenda agamba abantu ti ssente zibuze buli muntu wano mu kibuga kakati abamu balina ssente zaabwe naye omulala agamba ye tazirina naye agamba nti ssente zonna bazibbi batubbye ssente zonna bazimazeewo ziriwa ezizo bazibbye nti mmeka nti tiwali alina ssente owulidde kati ebyo ebintu byaki ebyo oyo omuntu kati omuyamba otya ng'akugamba nti ssente zonna bazimazeewo bazibbye ate nga gwe oyinza okuba nga olinamu emitwalo gy'esatu awo nsawo Uganda olinamu egigi esatu naye oli agamba sente bazibbi zonna ziweddewo esatu gyange giri wano tewali yazinzibyeko naye oli agenda gati tekyali sente neki ebintu ebyo bwe tutabiveemu ebyo tetujja kusobola kumalako olw'ensonga mukulu ani ekintu ekiri toxic kyekiba kitya butwa buba butwa butwa obuli mu mukka ne mu kintu kyenyini oluusi naye nga toxic emirundi egisinga kiba nga obutwa buli mu mpewuumu bwe butyo bwe kyekiri kyo mu program ewedde wagamba nti rubbish ezaala garbage nezaala waste omuntu omubi asobola okufuuka toxic asooka kuba kakisaaniiko kali katono kapapula naye ebipapula ebyo bwe bikunganya n'obikunganya nebigejja nga bifuuka garbage n'omuntu kati nga majangwa ge tukola nti omuntu wayonooneka bw'atyo oyonooneka mpola toyonooneka mangu n'eggwanga teryonooneka mangu okutuuka ku stage ey'okuvunda kimala emyaka nga 2 gwoweza nti emyaka 5 ebintu bijja kuteera mu myaka 2 nze nkugamba mu myaka 5 10 tujja kuba tuteredde kakati omuntu oyonooneka mpola ne bwe buba bwenzi ne guba mwenge ne bwe ba drug otandika mpola ng'onywa ku katono kati ngaffe mu ssomero olina mukwano gwanywa ku sigala ng'akuwaako tasooka kuwoomera aja n'okukoloza n'omuwa noga ddamu ogezeeko mpola sika bulungi tolaba enkeera gw'omugamba nti mpa olwo okuguse kakati oli mukugumu kunywa ki sigala mpozi eyakuwa sigala akuleetera enjaga neno ne bwoginywa oyingira nakavundira otandise okuvunda otandika okuleeta kind of intoxication zize za buli oba toxic sizo zifubutuka mu nakavundira ekiseera ne kituuka n'ovundira ddala n'obanga bw'osanga nti nze nvaako nafadda kweganga takyalina redemption yafadda nvaako tonzanyirako tetompita muntu ate ng'omulaba muntu ninaga nze tompita muntu ngatisebo kati nkuyita ekimusota ze tompita muntu nze gwola nevaako ne oba ebyo ebyamwe byemwogera mbu nevaako waliwo yaŋŋamba yali mulokole ye yaŋŋamba nti nze obulokole obwange bulala tonzanyirako mga nti gundi oli mulokole nti obwange bulala ku ssaawa eyo anti obusungu buzze byayogera byasanga owulidde n'olwekyo omuntu kitadde ku bafuzi ki ekizaala omuntu okuva mu busungu n'adda mu bubi
Nkugambe kintu kitwala Stani mu kukema akukema mpola mpola nakunyumiza engeri gye batte ekibe mu nsi ziri ezigwamu omuzira nti ekisoba kiteeka bwe bati mu muzira omuzira ne gugwako ekise kiriko obwogi obwakabi ekibe bwe kijja kiwunyiriza omusaayi guli wansi w'omuzira kuba Katonda yakitonda kiwunyiriza ebintu ebiri wansi ekibenga kitandika kukomba muzira kuva ku kyambe kiri mpozi kigenda okutuuka ku buki ku bwogi babuyita bwogi obw'ekiso munnanga bakituuka ku bwogi ng'era kitandikira ddala kati olulimi kiruddusa mpozi kiwulira omusaayi gwakyo ekyambe kisala olulimi lw'ekibe kati ekibe bwe kiwulira olulimi lukisiiwa ate kiwulirwa omusaayi ogubuguma ne kyeyongerera ddala mpozi omusaayi kiri ku musaayi gwakyo era ekibe bakisangaawo nga kifudde musaayi gukiwedde naye nga kyatandikidde eno ku muzira mpola mpola paka ku bwogi n'okwonooneka kuba bwekuto mpola mpola paka lw'oyonooneka owulidde abantu batonooneseeko nga tulaba mpola asooka mpola ogenda okulaba nga society eyonooneka bwetyo Abachina bazimba ekisenge kibayitanga the Great China Wall nga bamanyi nti bwe bakizimba tebajja kulumbibwa amawanga malala gonna naye bwe bakizimba balumbibwa emirundi 3 okusinga ne lwe baali nga tebalina kisenge. Lwaki? Kubanga Abachina bwe bakola ekisenge development nkulaakulana wabula beerabira okutraininga abantu abagenda okukuuma ekisenge ekyo character okubasaamu embala kati abantu abo ne batandika okulya enguzi okuva mu balabe abalabe ne bayita mu kisenge ne balumba China. Kituyigiriza kyo batwagala kulaba kiwala nti kikyosooka nakyo muntu oba kisenge muntu ewe bali nnyo osooka kutraininga kiki muntu anakuuma ekisenge nga tonnaba kukola kisenge kubanga omuntu bw'aba talina mbalo ono akuuma ekisenge nze kyempise character mu luzungu character mu Luganda nkiyise embala bw'aba nga tagumye oyo nga talina mugongo we byerabire kyekino kye tulimu kati tukulembeza kisenge ne twerabira omuntu era gavumenti yonna eneebanga efa ku muntu nga gwesoosa okusinga eneefa ku muntu okusinga ekisenge biri ebyo tekinologi okukulaakulana biki byonna ebyo oyinza obbireeta naye bw'oba tokoze ku bantu oleeta byabwereere. Mbadde ndaba kampeyini z'omu Amerika omusajja n'agamba Clinton n'agamba nti omanyi mu gavumenti ya Trump bwe munaamulonda byonna bijja kuba I, myself, me, myself and I. Naye bwe munaalonda Kamara buli kintu kijja kuba ku you kumu abantu. Ate olwaleero wano tulina kunoonya ne tulowooza nti omuntu gwe tugenda okulonda oba gwe twagala okutuggyako ebisaaniiko bino mu buli ngeri ebisaaniiko ebyo ddala ebiri physical ng'ebyekiteezi n'ebisaaniiko ebirala ebiri psychological, ebiri spiritual, ebiri academic, ebiri inherited. Waliwo n'ebisaaniiko byetusikira owulidde kakati ebyo byonna omukulembeze oba abakulembeze baffe
baffe nnyo ku kiri ky'onnyonnyodde nti okufa ku bantu ng'ekisenge basoose bantu ng'ekisenge Katonda bakuzimba kisenga. Mu China yazimba kisenge abantu n'atabafaako ne balumbibwa. Wano abantu tebabafuddeeko, tebabatrayininze. Kakati omuntu gw'otatrayininze kusuula butasuula kisaaniko ku kkubo, omusuubira otya okutegeera lwaki ebisaaniko byabumbulukuse? Tasobola. Bwe tudda ku nsonga eya toxic, kyobudolaba abantu bajja kubeera butwa eri bannaabwe n'eri bo bennyini n'abakulembeze baffe bennyini. Banaakibeera ebiri baakibadda. Tuli butwa ku buli muntu omulala, butwa bwennyini. Gwe ogenda n'okola n'oluyimba n'olukola oba luyimba ngaffe abali mu entertainment n'okola oluyimba n'okunamira abantu, obwo si butwa. Ekigambo toxic okinyonyodde nti buba butwa kabisa, butwa mu buli ngeri, emotional, spiritual, physical. Butwa ofundanga n'obutwa buno obuli ddala ate physical bwe bakuwadde n'obunywa nti ofe n'omanya nti bampadde butwa. Naye waliwo obutwa buli obukutte mpola mpola. Obutwa obwo oluusi buba mu bisaaniiko ebyo bikuyiriddwako. Oli ayinza okukuleetera ekisaaniiko kati mu nsonyiwe bannanga bampuliriza, muyinza okulowooza wano, naye omuntu ayinza okukuleetera ekisaaniiko wano n'agamba nti mwenna kaakati muli bannayuganda, ye muzungu, mwenna kati muli bannayuganda, temukyali Muganda, temukyali Mukyuli, temukyali Munyankole, wabula kati muli ki? Bannayuganda. Awo bwe tutuuka awo ne tubula. Lwaki? Bakuyiyeeko ekintu ekirala, ogenda okufa olwa gases eziva mu bintu ebyo byonna ebirala ebyaki byebakuyiyeeko ne bebakuyiyeeko nabo. Uganda olwaleero eri kumutendera ki? Omufuzi ali toxic yaliwa byebibuuzo by'obuuzizza ndowooza ekibuuzo ali toxic ne nkugamba nti ye muwa butwa, mukennembya butwa. Nga bw'olaba ekikennembi. Mukennembya butwa. Oyinza okufuuka mukennembya butwa eri abantu nga gwe ebisaaniiko byo obisuula. Kakati State Council waliwo obuntu buno bwe yakoze side road kakati nate akaffe wano bakamenyi. Kwegamba ani yakamenyi? Ani amanyi kisaaniiko era kyekyakamenyi. Oyite banange abandaba ebisaaniiko bino ffe twabiraba dda ne tulaba nti tulina ebisaaniiko tobirabanga ebitutuddeko mu buli ngeri. Owulidde? Tulina abakulembeze, tulina ebyobuwangwa bye tuyita ebyobuwangwa. Nze kambiyita ebyo bye tulowooza nti gye biri nga tebiriyo, nga bw'onoogamba nti bw'olaba emmese ng'esala ekkubo gy'olaga waliyo obugenyi. Wadde kyakulabirako. Omanyi kyekiba kitegeeza ekyo oba tokimanyi? Wadde kyakulabirako obanga kyekyo. Amanyi bw'oba ogenda okukyalira omuntu naye nga olina ebizibu byo naawe ng'enjala ekuluma, bw'olaba emmese oba olowooza nti emmese eyo gy'eva eyo y'eri emmere. Kati gwe n'ogamba bw'olaba emmese ng'esala ekkubo gy'olaga wabaayo obugenyi. Superstitions ezo kakati ezo nabyo bisaaniiko ebimu ebituteekebwako ate bye tulowooza nti byaffe n'ebyaffe birina ebisaaniiko bye bitukola ki? Engero zaffe ezimu bisaaniiko. Kati tukakuliriza kize mu Luganda naawe tontawaanya na bikintu. Kize mu Luganda oba oyagala nki? Ogambye muwa butwa. Ye mukennembya butwa.
Mukennembya butwa owa buli ngeri mu mwoyo mu spirit mu physical mu kulaba mu ndowooza mu mpulira tulina bamukennembya butwa obuli toxic abali bangi oba tuli bangi kubanga ne media olumu mukennembya butwa nga byegabira abantu okyogedde nkyenyimba nyimba kimizannyo biki ebiri ku TikTok obwebale nnyo nga byonna butwa kati TikTok butwa kiviira ddala ku muntu kuba mubi n'afuna empisa embi ate nezimera nezifuuka toxic eri abantu teri azaalibwa nga mubi taliyo ozaalibwa nga oli mu image ya Katonda nga teri azaalibwa nga mubi ekyo kikakasaako ebisaaniiko oluzaalibwa bwoti olugwa okusinziira mu ddwaliro lyozaaliddwamu ne batandika okuyiira ebisaaniiko owulidde for example bakuzadde akaana kato owulidde kati naasa ali awo aboggolera akazadde gwe naye mukazi gwe tomanyi kulabirira baana wazadde waaki kale twale tukolera kyejo wano kati omwana omuyonse omwana awulira olwedde azaaliddwa ekyo kisiraani weebuuza lwaki omwana aboggolera abantu ng'akuze mpozi naasa eyamuzaalisa yamuwogganira nga yakagwa kisaaniiko engonjula y'abaana mu maka eviiriddeko okufuna omukulembeze ali toxic oba omuntu ali omubi okusinziira bw'ogambye nti tewali muntu azaalibwa nga mubi. Abantu abali toxic balonda toxic leader kyekyo low owulidde blood begets blood. Okay. Engunjula oyina abaana oli taata? Nedda siina baana. Toli taata? Nina basajja bali bantu bakula dda bakyali baana. Nze nina omwana. Mu maaso ga bazadde baffe tetukula. Nze abange balina okukula oba baagala oba tebaagala. Balina n'okuvaawo mangu bafuuke basa. In fact bavaawo dda. Toddawo mbuli mwana mu maaso g'omuzadde nsigala ndi mwana kiki? Wegala kunkolako kiki ekyo? Genda oli musajja mukulu nviira. N'olwensonga. Omala okuba naye wabonaabona nnyo. Nze sibonaabonangako. Kati lwaki osindiikiriza abaana? Ate mbasindiikiriza wa? Omwana okuze genda. Ate nkusindiikiriza. Emyaka gyo gye gikusindiikiriza. Mwayi mukulu. Abaana engunjula y'abaana mu maka mu masomero yeetuwa omwana omulungi oba omubi. Yeetuwa nevaamu omwana omulungi oba omubi n'avaamu omukozi w'ebikolobero oba omukozi w'ebirungi. Enkuzibwa y'abaana. Engunjula. Weekubye endobo. Kiringa ng'omuntu bw'onoogamba nti omuntu n'omuga nti owunya bulungi. Tosobola kuwunya bulungi. Oba weekubye endobo. Yes. Kati woga nti engunjula y'abaana. Ate ng'ogunjudde ate obeera otya mu kiri ky'omala nakyo. Tebikwatagana. Eyo teba ngunjula. Kiwe ekigambo ekirala. Okugunjula ky'ongamba okugunjula kuba kulungi. Definitely. Tekukwatagana na kiri ky'omala nakyo mbate. Kyekiri nti omukisa omubi. Teguliyo. So engunjula embi teriyo. Teriyo. Ebankuza. N'enkuza embi teriyo. Kati omwana mu buto oba okoze ki? Ekikolwa ky'okuguluminga omwana oba okola ki? Grooming kye mu Luganda? Kwe kumugunjula. Ate kyoganye. Nedda. Kwe kukola ki? Kwe mukola batya? Abatulaba. Emitawaana gyaffe Shagafu filozofa mu Germany agamba ensojja irabanga ekuze ogirabira ku lulimi lwayo
engeri gyeyisa olulimi lwayo, emiti gyayo n'abakadde baayo. Kaakati ono ali wano mutegeera mmwe abalaba generation Nvuya Ndobonkana n'Oluganda owulidde Oluganda lwaffe okugunjula n'enkuza byanjawulo. Omanyi kati kinenganga bonoogamba nti okugaaya n'okumira byanjawulo. Kaakati bwe kibanga byanjawulo njagala ombuulire ku kugaaya n'okumira. Okugunjula kyeki? Kugaaya oba kumira? Okugunjula kumira. Okukuza kugaaya. Ntera okugamba abantu nti omuntu bwakubuuzanga ekibuuzo obala 10 nga tonnakiddamu toyanguwa mangu nnyo. Ne bw'aba musirikale wa polisi nagamba driving permit ye eriwa sooka osirikemu manye engeri y'okuddamu ekintu ekyenkomeredde. Anti kisinzira ogirina oba togirina? Anti eze 10 zikumala okutegeera kyogenda bwe manyi kimanyi nti njirina driving permit. Ekyo nakyo tekitegeeza nti omusirikale ajja kukusonyiwa. Ayinza okuba nga akuyimiririza kirala. Ali lwakyasooka kumbuuza driving permit. Anti alabe oba kiri kyokoze okikozerwawo kubanga tolina driving permit oba lwakuba okikoze ng'ogirina asobole okupanga omusango gwe. Okitegeera. Okitegedde Luganda. Ekyo nkitegedde Luganda. Kubanga asooka n'akubuuza driving permit. Bw'ogimuwa n'akubuuza lwaki oyisizza ebitaala. Alabe oba kyokoze okikoze ogirina. Kuba tebali muntu gwe bawa driving permit. Nakola ekyo kyokoze. Ate n'omusango gwe ne fayini gy'anakuba esinziira okikoze omanyi oba nedda. Oba okikoze tomanyi. Kati alina okukubuuza ne driving permit. Alina okukubuuza emyaka gy'ossebo. Alabe oba otegeera bulungi. Okuttaanya ku nsonga y'engonjula y'abaana oba enkuza y'abaana tugenda kugiddako mu programu eneddako. Tubaagala nnyo abalabi ba Dream TV. Erinnya lyange nze Nantongo mbadde ne mwami mukulu Alex ku programu eno. Abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi. Mwebale nnyo, Katonda abakuume.